Kale nkwanirizaako nnyo obutereevu ku Mukutu Vik Exclusive yonna gy'ogenda amaaso n'okubeera ng'osinzidde okutulaba n'okutuwuliriza olunaku olwaleero ndi very happy ku lw'omuvubuka munnange n'akawewo ak'enjawulo ke ngenze maaso n'okubeera ng'ate nfunako ndi sayidi z'eno Masaka ew'omukulu Bamo Bamweyana omuyaga the incredible nenga weebale kola ate sinaba tonaba abantu bagambe tuyimiridde waggulu tulese floor number wansi tukola mpola soko bambulizeeko Bam yes wena maana abagala ku Mukutu Vik Exclusive mai twakyalako ko edda nga bagenda kunywesa kabbiya ne ngamba Bamweyana nakatira njakanywa nakati kabbiya kanayo kakyasoma abona kazukuka nenga bane mazi mugamba mutya baganda bange masuse mutya musibye mutya muri mutya Bamweyale tukola okoledde ddala omuvubuka nga gwe munnange bye tugamba nti bantu ba TikTok lwaki wagifreezinza n'oba nga tokyakola video ku pressure gye wakolerangako luli anti abantu batuuka ne bateekako pressure enyumba ya mulema bikyandi nga tebakkiriza wagamba abaana mu interview nti olina Kalina ne bawakana leero bagambe we tuyimiridde era nabo Joero ate kati kyengenda okuteekako nateeka abamazima olina kyoteeka ne wansi wano Joero abantu balage ekiri wansi wano omusajja ne wano ositula bagenda kabira ozimbye ku lusozi wazimbika si buli muntu amala gazimba noba ogule Kampala ngoguze wali ekiri awo wansi ekisooka awo wansi ennyumba nnamba eri wansi ne wano oli ku foundation Joero wansi wano abantu balage nti omukulu Baamu akyazimbawo Kalina kati wano ositula myaliro emeka taata wansi awo enyumba y'abaana bange bafiina yampadde sente kati zino project za mama fiina mbufunze yazimpadde sente zange naye yampadde sente naga abaana tebalina kunyumba yo nawe bawe ekisenge ka Kalina mukisa abantu okay leo tugenda kwogera ku nnyumba eno inspiration nene nnyo eri abavubuka achievement nene nnyo eri ba tiktokers olina n'abaana twagala okumanya abaana bano babo baneiba babukojja bawa babo ng'okuziza wazalama Bam weyagalidde mu duniya muno kati omwana Bam Joero genda ng'otambula nsaba otambula mpola abantu nga bwebalage ettwale lya Bamweyana nze ndi waggulu akawewo nfuna kamiti actually balage ne environment gye tukoleddemu akawewo kati wali tuba tulengerawa kati wali okwata nabugabo biiki eri wali so kati oli wano obalansinga ofunirako n'akawewo k'amazzi abanengera bulungi nga bagenda ku biiki baba bakulaba esaidi zawali ku lusozi tulinawo ki kuba kati betuyandaba nsozi ensozi kale era ziriko bannannyini ogule akantu katono ogula wano ennyumba eno etudde ku ttaka mugazi bwenkana kibba bimanzi sibibalanga anti zero tiyo sibala kati ekinga omuntu bakomboza te ennyumba eno ekyaddemu sente mmeka anti tuba twagala agigenzeko manyi obudde bukyali mu miliyoni 6 langi yekka nga simanyi nti oba kati ya sente bwezita anti kati bwe tuba tunoonya okuinspiringa omuvubuka ali eyo atulina okumuwa rengi y'ekintu kyalina okwepimira bakole bukozi sente ngenda bawalini ennyumba eno gizimbidde bbanga ki yakandozanga ebiri asebo ennyumba y'emyaka myaka esatu wagizimba foundation ya kuzimba Kalina oba jasi wakyekangira mu kkubo waliwo abakubirira bu Kalina mu kyalo sebo nga yakazimba n'alaba siringi n'agamba wakyanjifudde siraabu bigi olaba abantu abo wansi naye ndaba ennyumba nteeketeeke abantu abo wansi olabawo ekitono nnyo ngenda kuzimbawo kokwa gano gemayi ga Kalina awo wansi ya foundation musinjo ekitono nnyo n'okubanga ne bukadde nga 2 ng'obutaddewo awo wansi awo 2 nga buziri awo nga zigenda kufiira awo watu bagenda buno butayimbwa
buno butini ati blouse 16 jibye minene gitulawo wasi ati mu lusozi otira obutayimu obutini kigenda ne kiika kityo ate yali ntegete kuba ku plan wano wali wabi kyovala nga muntu ajira basobola kwesa kumpi nenga ate munda ate wanseringa nga basement zinga dinda sojira yawo kwa lusozi bali bafuna aposeka abakozi ba plan ya wakabi yani ile nyumba ya bukadde bubiri plan nga plan je bakuba ba plan architectures bajikuba kwa ndasoma kumalaga ku veino ga kanzimbe zimbi so kyali mu nteekateeka kibanga bodu laba agitese na ingini ya wangu oliyo musajja wange ingini ya yoli era yali mu kuzimbe ya mama ne y'abaana gye yabawadde abasajja galoka Kalina nga meeting nga kakakoma wakayagala kabenga kambuka walironga bubiri soko mpe ekyama ekiri mu nnyumba okugiteekako Bamweyana omuyaga wano njagala nnyo okulumya Miki atalina ssente abaana bano andi yagamba enyumba si yange owulira naye akwanti abantu bamanyi nti omuvubuka obuva kubanga baba kujajinga ate nisijivike kangamba zona mbera bweti nga bwoli kuva dda sigenda kujamba ate nyamba empale ya bei ate sati ya bei nisuye nti akolerera kati okolerera legacy kiki kyolekera abato emmotoka nange ndikumazi njagala bagikwetereko teketi bayita muteo emmotoka juzi nawulira osaba emmotoka kale nkwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu Vike exclusive yonna gy'ogenda maaso n'okubeera ng'osinzidde okutulaba n'okutuwuliriza gwe mukwano gwange ekyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala ekyokusimba wano amakanda buli budde n'oba ng'ocekinga okulaba ki kye tukutuusaako. Ndi wasanyu nnyo olunaku olwaleero okubeera nga nkutegeeza nti bavubuka bannange bongedde okukola ekigambo mugyebaleko bakiweesezza ekitiibwa. The fact is Bamweyana gwe tulina olunaku olwaleero oba Bamweyana omuyaga muvubuka akoze. Era wensinziira nze ng'omuntu okuwa emboozi ye olunaku olwaleero tuli sayidi z'e Masaka era nga eno gye tusinzidde mu maka ga Bamweyana omuyaga nga bw'ogalabyeko ate era nga bw'okyagenda okumanya ebikwata ku butya bwe yajja okuzimba wano. Kiki ekyamwagazisa okuzimba Kalina, ekyamujja e Masaka wali kerere nnyingi najja eno wali weather enzikakkamu ennyo. Byonna tugenda kubeera tubimanya. N'emirimu gye emitonotono gyaddukanya mu kibuga kino Masaka. And I think mwe muli n'obuzaale bw'ossebo. Banzaala mu Masaka. Bakuzaala mu Masaka. Kirimyawo. Kirimya we wali ebijja. Awo kitange yali mugagga nnyo biliyoni yasingaawo. Ewafeze mwavu. Ewammwe gwe mwavu. Gwenzirako yaliwa omuwala abadde awo. Ono gwe tusanze wano ateredde wano obukeeka. Simanyi nanti ayambadde white leero. Awe mukyala wange. Oyo ye mukyala? Azaala abaana olaba. Joelo wakireba. Abaana bamu. Munange weebale kutukyazaako. Nange nsanze ero balaba. Weebale kola. Tukola mpola. Abakireni babeeroni balekaana ffe nga tulina tusibise. Mukola. Tuli mukola byafaayo kati ze bino byenkola sikyakola nti zirama tosobola kunsanga ngamba simanyi Bamweyana bakyamukwatira akakadde. Talina ze muvubuka abeera bwe nti zimanyi ndi muzibu nnyo tosobola kunteeka. Freestyle. Oli bibyo. Ne boyiteeyo naye nawe akasajja ako banne mukalabe mukoleki. Batugambye waliwo tulinnya boda okujja wano we tuli. Batugambye Bamweyana amanyi okusindika okulagirira abantu ewenga ababuulidde ne ssente ezibatwala okujja y'abavuga. Oli watugezigezi kutuukako ekyo. Andi ze tebanneefasa. Wakati n'okuntuukako wano nina abaana bawezeko okulaba. Ku ttatu leero wayongerako zezo ssebo bamu eno wano. Yaliko ate nga njagala kwongerako ku eyo n'olunaku n'okonna. Ate lwaki bajjajja Omusambwa ajakkiriza. Nze njagala kubeera bwe ntyo. Njagala kubeera bwe ntyo. Anti sagala abantu mapenga banzikiririzaamu. Ate bayagala baani abakuteeka. Anti nze ku byenkozere ebyafaayo byenkoledde n'abantu. Wanze ndi wa byafaayo nnyo. Kubanga nze musajja wano e Masaka gw'owulira gwe bagamba nti naba aliko eddogo nga lyenkana litya nga ndizinga. Oli wumba. Ntirawo kakati otonola akasajja kalina ttatu noga nayo n'agenda kola. Kati ttatu zino ze zikuyambako okuwumba. Andi zisagala kunzikiririzaamu. Njagala gwe ndaba nga bw'ondaba. Naye ngeri ne branding nti njagala omuntu wantuukako bw'ati
Andabe nga ndi bwentyo. Nga kirala nnyo. Gwe gamba nga ndi fala. Atwogere wano we tutudde. Ennyumba eno mbadde nkubuuza etudde ku bugazi bwa ttaka kyenkana ki? Awulakyo sijja kulimba. Lyansikirano tomanyi bagira bugizi. Lyansikirano. Wali lyansikirano kati. Anti kati ate obeera otya ku ttaka lyo. Ogamba ennyumba no weri wano. Ennyumba weetudde. Gamba 5 ku 10 tunagula ettaka. Anti kati zinagula nkoma eri. Gino emiti gyonna egigyo. Gye tuli tusijange. Okirira wansi ku lusozi. Paka wali we baazi. Ziriwo 3 okuva eri. Kati wano simanyi nti baziri bweziti nti bana singa bweziti. Anti sibigoberera kwa byange. Gwe kasaba akola ekiwandi watudde ku kyapa ku ndagaano. Ndi ku kyapa muzira na kigamba no kigamba. Wangamba nenga sikkiriza sijja nange ndi omu kubatakkiririzaawo. Kyenjagala okuba njagala nkulaga kiri kimu. Nzina kugamba nti Viki njagala nkeere nfe tebanzika waka. Njagala banzike wange kuba abaana bange bakula. Bakula bagezi bazo gakatundewo. Tutundewo. Nebijja babitunda abavubuka. Andi njja kuba watabu nnyo kubanga omuzimu guli bamukambwe. Nina amayembe gali awo galinga mpologoma. Anti bw'ofoofa n'ebibyo. Nedda sewa nti atina bakuze bagalaba. Ennyumba eno tandika dibaamu okugizimba. Tandika 2019 by the way. 2019. Nsoka nenkola basement eno eyo wansi. Ena ne basement. Era wansi eyo. Wansi wakolwayo biki? Wansi kati waliyo room eziriyo kati kuliko kuno ekinabiro kyayo. Wano waliwo toyineza mu basement wano wetutudde kati. No nyumba namba kati fe katuli ku floor esooka. Kati muri wa eno gatuli wano kati waliwo wansi eriyo kati eri waliyo basement wano tuli ku mwaliro ogusooka. Kati then guno gwe gwokubiri. Kati wansi wali toyi zomazi irabiro flashinga tosira gundi zazo wano ndaba tewali toilet bwe bya gundi byabazungu ngana makaga abazungu si bya bino ndikiya buyiya si yakutetenkanya basoka bagire kati ningiremu yakakuba bebo Ndia kukakuba omwana andi basi tadeko chikwa bajjaje ekyo bakikkiriza yange ndi nyenze bamoya natenze jajja gwe kaliko nabo otivika gachi kabo kino gwe lubale wabanga ye yakugamba tobera amanya abantu mwe mwabafudde lubale nti lubale abamye lwansonga timuyine empewo naye lubale mustadde mu nyaka janja ejeje tagira na uli muntu ko inakola kyo yagala mpulira zinasamira muyaga so kati akubwa buyo Omusambwa gwe nasamira ne ogana ogwetya credit card nanyede credit number yiri wa ndabe bafulumya obucupa ate nenda zesona so waguru banywa go Omusambwa Gwasamilila gwe uli budde gwetaaga kubanga mutamiivu Omusambwa gwe ngina kubanga gunyweddemu mpulira sente zivaawo ezizimba wa ndi musawo Muganda akwana gano kigamba wampita wala andi naisagala kwegira kwemulisa kulaga mbeera yakweranga kati bam sente zivaawa ndi musawo Muganda obusawo Buganda ndola ko kampuni njena ndio tupia ko jina langa nga bamwe nakumbucha bamwe nakumbucha nali ndowooza osaagamu ate nga nsaagachi andi kati byembagamba abavubuka bannange nanti namwe mujja mu mbeera yakusaaga wagira mu muyaga gwa TikTok andi zero ndi nagala kujja ku TikTok nga nina mulaenda akayimba kalindo zokajikira akayimba kaliya wali na ibya nga niyavuma bakadamu nga bakutwala wali oluguddemu embiseera ebyo bali bajja kusinza amaanyi naye tebansobola ate ne Miki wakunkwata yali nze nakigamba nega blood is and blessed nyola ko mutakimanyi mpulira ayi bajjaja balinye ati njana ile ati ne mugamba ngati ne mugamba vuka tibalowooza ati fena twekana ate twenkana blood ne misali gikola ki mwandize ne bannebuuzaako Bamweyana ati kuna basutwa abayimbi ne bajja ne bankyalirako nzani bafanana ulaba Katonda waraga I'm blessed ngali wano atenga nena bagana atenga na yeye yali azze kusikola kufuna mikisa so yo gese na nye mikisa gona yakwata buli obwana nalaga nti anonye mikisa era ze kulaba kubaana si mikisa so byongera kate mikisa ngajino bivyo ko yalaze kulaba kakati anti nange mbadde ndaga bwoboga be mikisa ngandi wa Bamweyana mve wanonge ensawo yajidde mu laptop ezito wasente
aha kati nno nyola kugamba ku kigambo ekirungi nnyo baba itonja yasaba mama fina awulire kinjangu twale yokko ewaha ekigambo kyogambye nti njagala nve wabamwena sebadde ensawo yejjidde mu sente tebazigaba bugabi bakola nkole awo mpulira bakola nkole blood nti ojja kujja nkugambe nti muganda wange jangu okume ku kyoto segera wano wenyini wekikumibwa jangu okume ku kyoto nalina embuga wali nozala wali wasooka nazijjawo zinene eryawe yatabbo wano we bazimba Kalina waliwo emuntu toziyanga bali bazimbawo so olwedde wali musawo mu Uganda ddala okuva ku myaka 12 ng'olagula nze ndi musajja wadda mu bino ebintu mu bye wali olagudde bulwadde ki bwe wali olagudde obwali bukutwaliddemu nga Katonda bukutwaliremu ati nga bulwadde kyokunsobola naawe nze kenyini ndi wanjawulo kenyini oli wanjawulo tudde ku munyumba akasente okasondedde ebbanga ki okola sisonda naye nina omusambwa mugagga obadde ng'ojja bukera ku makya ng'osanga omusambwa gwataddeko ettaffaali andira jjajja eva kuwa ssente kyenjagala omanye nti ku nsi kuno ne bw'okola otya viiki tasafuna sente nga tuterezeza ntozeebagge ne mu kkanisa tugendayo anti ne pasa naye atega ekibbo nagaye musondi yabapasita emmotoka naye kati ng'omusawo muganda osobola kugamba nti munsondere emmotoka tokubye nnyo kati ffe tutereeza emisango gyaffe negigana negitereera negikola ebyewuunyo ebinsiparinga abantu osegedde kati tusagenda wamafiira nampa miliyoni 1 asinziira wenfaanana kulikayo ewa maama Fiina olutalo lwa saagala mwogerako simumanyi nze eyali akutwala olw'abaana byakomawa kati nga yinza kuntwala atya yakusuubiza kama mbayo ina waliwo wano anti aliruddawa ye gyali aŋŋamba aliwa yajja waliawo sala kabona anti kati ye mukunda banga yalowoozanga nti ndi wa bulijjo yagenda okulaba oli extra ati ndi wanjawulo kubanga kati nze nekoleredde kumegototyamu nosanga foundation wetinga yange oba olina akuli emabega tewayandi mabega tolimu mukono gwa gundi gwa Museveni ekyo kikyo ogwani mukono gw'obuyambi nze gwe mbadde ntegeeza obuyambi ate nekubeerako Bamweyana n'omuyaga genda okiteeke ku nnyumba etaliyo kakasente omuntu wattabbu kulikayo ewa maama Fiina avaayo nti ensisinkagano eyo yalimu ki enkagano eyo twogere ku kyali off camera naye ate off camera ate byattabbu nnyo kuba ngenda kuba mugagga nnyo maama Fiina yakujja jajja amaanyi Mafina waddala nanti mukuba owaddala kyekimufuula okuba nga w'amaanyi akozesa maanyi waddala ate nekirala omukazi alina ekisa ekyo kimulaga era nja kutwalayo kali ngenda Kampala era wowe osanze Kampala ng'ebba mutugendeyo nvaayo namagezi oba na ssente amagezi akuba amagezi tomanyi kuba totaya mukyalira novaayo nga bwe wazze era ovaayo nga ogenda gulya abaana nkoko omwana gundi ne bwakuba banne bikokola yaliwo mpulira omanyi kati si buli muntu tomalaga mutuukako mpulira era babeerawo connection ezo. How did you connect ne Mama Fiina? SB4 yali wakati awo nanga jangu twale nokkiriziganya ne mutuuka n'abagamba tine ntokwanga na video zanga azina ngera musanyira nnyo ngala baziriwa zine ezize za baamu oba ez'abaana abaana ba baamu ngala ez'abaana ba baamu anti n'abaana bange bali blessed anti awo abaana we tuwagala tutuuke naye abaana abo njagala nnyo tulage engeri gye bakikolamu. How do you create that content? Tisobola kulaga behind the scene kubanga abaana bangi abazannyo naye tebali creative ate nga bano kuba bano baatu ate baba serious ate teri mwana atunula mu kamera osogera kati sagala ba ati oyo bana kanyini media njiruddeko tewatyamu nti abaana bano abakyali bato okubatumiza mu kamera kiina mu kisa gwabwe era kubanga singa tegwadde mu kisa gwabwe Mama Fiina yandeganya nti babazimbire ennyumba yaabwe nampa omusimbi gutokomoka nanga kati abaana nabo
balina okubanga balina kibalazeewo kwebya media otuuka n'obaako ate n'okola ki n'omala n'omukola naye abaana tebabikozeemu kati baana bangi abaddeko nga bakabi naye nga baliyo bapangisa nyenze sibijje ku media kwa sikuwa bulanga omumanyi TikTok ova ku kyokugamba nti kati nze okuva na leero kankome okugibeerako ndeetewo abaana abange anti natuuka nabanga busy nnyo kitegeera kati nga siyalina budde bwayo katerezeemuko mu kantu kano awo kateredde nabanga busy nnyo nga siyalina budde bwayo kati neŋŋamba kati nentekayo vidiyo emu ey'abaana era erimu miliyoni 2 inasooka okuta gw'obanga bize n'osalawo okozesa abaana bo kati bandi nabawuliranga bajjajja boogera bwe bati obwana bw'obuto butyo wawuliranga bwegeeyaamu bajjajja boogera bwe bati nga gw'obulumika kati nga mbuwulira naye buno bwana bulina talenti kati kwe kubuteekawo kwe kubuleeta nemboleera ne babafuukira ebizibu babafuukira ebizibu kikutwalira bbanga kyo creatinga content waabwe and how fast are they mu kukwata content oyo andi kati kyebazannya bakimanyi kyebazannya bakimanyi kati mbagamba tugenda kwogera kino bwe kino ate oli mugezi nnyo maanyi ali wakala ono akola nga jjajja so akola ne jjajja ng'omunyalwa jjajja anywako ona kati oyo buli kyakola akimanyi kubanga yakirabanga in their real life obatwalako ko masabo abaana bano ate kati yo babeera mbajjajja ate kati esabo liri waka sabo liri ulira endowoozi yali mansitalinga ate eri abajjajja mugezi nange simanyi sijja kulimba oba jjajja yaba mulimye ebyaddala nga golowooza asaaga mugezi kyenjagala omanyi abaana bagezi basoma bali mu kibiina kyakumeka bamani bali mu piiki tamanyi nabaana b'ekirasi gye basomera mu piiki piwanu netoopu andi zempeerawo naye tubisitatekako birowoozo bula olaba tomanyi na nnyumba yo decimals kwetudde nze sibirowoozo oli musajja mutufu twetooloddwa ki okwetoola ekibira kati ndaba wano tuli ku lusozi olwedde waggulu saidi zeri ndaba lusozi lusozi kati wali nnyanja saidi zeno ye wali nabugabo sand beach eri wali eri saidi zaawo so ekigunda owulira mbambi owulira ne kati ze sikyakala bajjajja baggaana oba toyonoonerayo nsimbizo sibyagala tebizo kyebingasa then saidi zeno waliyo ki naye olusozi era environment ogyekuumiramu otya eno nga nzikakkamu anti ate mba mpulira bulungi kwasaga kuwoggana nnyo TikTok wasigala gikolerako ki baana babeereko zesina kyembyagaza wafunamu kye wali oyagala naye njagala Bamweyana bamumanye nenkikola nekiba n'abaana bange babamanyi wabeeranga ne banno wavanga Masaka n'oyingira ekibuga kuba siruwaza gwe bwogezi walire ewammwe anti kakati nze nabalaganga nti embeera tegyendimu mbi nnyo era n'obalaga nti bw'ogenda eri be bakusuza muzigo nga kumbe n'omusingi gutambula era nga bagamba nalyo naye kati ali bulasi anti sisala Kampala bw'ogendayo nze kyenayiga nti ebintu ogenda mu bakyali baba baagala ssente okitegeera kati wagendangamu nazo saagendanga nazo wagenda nga nzina ku ssimu nga kuliko ezikwekuumya naye nga saagenda mbalaga ti ninamu balinako ndabira mu kiti ekyo nze nawe nazimba obulamu bwange mpulira nga si bwakwemulisa nnyo era nabeeranga wandabanga nga ennyumba eno ngizimba naye nga mbeerako obuvezi nga sibi nga tetukifanako nti lumu ojja kevaayo kawanga mulembe ennyumba ya baabu ne kala ndaba wasiigako efaanana olubugo langi ate kati njagala otuweko mu langi y'omuddira waggulu awo twagala otulambuze ku matwale akasente ate akati si bulangi ndaba abansi langi ate omu waggulu wandabirwamu waggulu glasses tujja tuukaye kakati baamu tulina omukyala gwe tulaba mukyalawo mukyala wange maamaani ye maama w'abaana oyo omulala ayoza mukozi oli gwenzirako muganda wange twadde wano ekijjulo ku pulaani y'ennyumba eno aba architecture gye bakubira kwaliko we bagenda okuteera essabo
ku pulani. Era gatuddawo era olaba. Oyo architect kyanga yali tabbo. Anti namugamba kyenjagala. N'akuteera kessa. Kanowengiranga nnyo. Soke njiwemuko. Oyagala kuyiwamu? Agwe twakumanyiira. Jacob brand ezo. Twakumanyiira. Oyo ye jjajja Baamu. Kye kimufuula ow'enkizo. Baamu. Abaana ku TikTok bagikozesa bubi. Naku zino tulabye obuseegu babuspreadinze nnyo. Duli wavangayo n'oyogera ebikyamu ebyakolwanga ba Kadama. Leero akubawo abagambangako mbubi. Ng'ovuma bavume mu kifo ky'okubalaga ensobi. Emize mingi egiri kugenda ku maaso ku TikTok. Kiri kitya? Emize mingi nnyo naye nze wakati mbiraba naye nze kasita bange bali bulungi. Ofa kubawo watyo waakuze ng'alina kuwasa akolamuze mubi oba mwana woye yakola omuze omubi. Anti muzadde we yaba omudongo. Kale oddira otya omwana wo n'ogamba nti omukozesa ebintu weebiri ebyokukwana. Ntegeera tebinyuma. Oba olina bita. Kati awo jjajja yanywa Baamu yanywa. Kyenjagala omanyika kati nsimbudde. Kubanga nsobola okunyumiza nawe wano. Novaawo nga temwegonyeddemu ogamba nga akasajja kyakannayiira. Nze nakwewuunya ku luli wakirundanga bucupa nga ndaba toseetuka ng'ate ndaba tovaako. Sisobola kuvaako. Kubanga kati nze kubanga alina ky'onywesa munda nti sigwanywa. Ebikuba ebingendako omuganda wange olunaku. Ne bakubaayo katono. N'omulasita oli gwe ndaba aliko jjajja Baamu naye ndaba akeera kunywa. Musajja wange oyo mbeera naye wano. Ekibira otugambye si kikyo. Olina nteekateeka kizogenda okukolera wansi wali. Kati inginiya wange oyo bw'amala eno nadde ngenda zimba ngenda kugyawo bitooke ebyo. Yakolawo ka tawuni. Obuyumba nga butunudde eno butunudde eno butunudde eno butunudde eno. Nga ka tawuni ani akabeeramu? Ka tawuni abantu kati toyise sibaana. Bantu wali. Yes abantu bamanyi nti balaba ekibi abantu tubeera mu kyalo nnyo. Osigende ng'ova bali ku kkubo n'otuka. Naye ate eno omuntu obeera fresh nnyo oba tolina na pressure. So kati wansi awo oyagala bateerawo ka tawuni. Amaduuka gagenda kuba gago anti ka tawuni kalina okubaamu byonna. Njagala nga abantu balibo nga we bali basulawo. Babeerawo. Nga babeerawo basulawo nga bangi. Tovenoga waliyo kya. Tugitume Bamweyana City. Olingira kitegedde nakigambye n'oli ekiro yuli akikubuulira nakimugambye ekiro. Togenda kwabuluzaamu Masaka City. Mugikayanire ne Lwasa yino Masaka yafuuka ggwanga. Kuno kuliko omugagga. So tubadde tebatubuuziza na passport nga tusala okujja mu ggwanga eddala. Kuno kuliko omugagga yakola city wali. Bagiyita Sewaya City. Yawa waggulu. Eri awo. Kati mugagga ye Sewaya yakola city. Era yatuguza wano. Yatunda wano wonna. Kati ku Sewaya City nawe oyagala gattako Bamweyana City. Sente nga muzeewulidde nnyo. Tetuzeewulidde naye just kola twatukolera future obulamu watugambye anakubuuza gy'ojja sente ezikola bino n'ogamba oli musawo Omuganda. Omusawo Obuganda mulimo si mulimu kubanga oba buweereza naye okola omuntu walaba kyokoze kosa okukola ku muntu n'ajja nakuwayo obukadde bubiri omu bw'ati munfunire essaba okwosa enkya. Omwana waye twagenda kuwa ensasi gwasooka akola esente addeyo yenenye. Byansi. Kakati okola ku muntu bw'abona n'aleeta omutitimbi gw'ensimbi. Naye bakuba saagala kwerangira mbusa saagala sibyagala mukwano. Wano nange siri kulanga Baamu. Era temunsaba namba ye. Abantu bajja kunti saagala nakigamba nakigamba. Ekyo kuva ddo ngamba neewunyiza leero bw'osazeewo kyatulokkiriza ekyomusawo. Sibyagala nnyo just kubeera awo kale. Baamu. Essabo wasalawo liteere ddala waka. Emandwa zikwata kiro. N'emisana. Bwe zikukwatirawo oliyingirira. Ate kati ojjajja asobola okukukwata nga tomuyaze muyita. Era omala muyita. Wabula onanemeddeko nnyo sooka omunyambeko gy'oyo. Omala muyita najja n'alamula ensonga. Kuba jjajjaffe waddala. Mama Fiina bw'omusisinkana yakuwagira ku nsonga zino ez'okukola essabo. Era ate kati kubaako okuwagira. Anti buli omu lubaala amuluma bube ate buli omu abonaabona bubwe. Abantu bakulaba oteredde. Teri mwavu gwe balaba.
wakati Wonders just wanaawulira title ki jagenda okola sebo ogenda teeka kochi Bamweyana ow'essabo yeganye ebyali wa mama Swa kwega na mama fina. Kakati Bam ogenda tutwala otulambuzeeko ku nnyumba eno. Wagizimba kulumya baani? Sagizimba kulumya abantu. Anti wali okusose n'otugamba nti wali olumya Miki. Olinganga agamba nti Miki ye talina waasula. Anti apangisa. Apangisa. Era kateeke muli apangisa. Ayine huwe. Anti apangisa kakati njakire ku makya. Abeyo ne rumu nga 3 nga zize. Paka ina gisobola. Kalina teba ya milioni 2 si ya milioni 3. Musajja avuga emmotoka erimu milioni. Ganda wange. Buza ogenda bugende obuze ku kyalo nakavuga emmotoka mmeka. Ni make yabadde wendala nena akajijjawo nagitunze. Bajaja bakutuusiza. Gambe nagitunze ate ngenda emmotoka bijjemu. Kuba kuweraga. Ananti nedda. Anti neka. Kale Bam. Mu baana bo skiti kije baali bazanye. Yo n'ogamba nti bukyangamba wa skiti eno yaba yanyumira nnyo nga gwe kazi. Nakati njagirabe yabanyolo. Omwana yinige giyatula mu ze mwana mmotya nange. Afunako ku busho cause bwe tulaba TikTok evudde ku level yo kunyumirwa obunyumirwawo. Nedda mu bintu by'okuyingiza sente. Abaana balina sente ze bakola okuva ku TikTok. Kinabagamba abantu tebakitegeera nti fere tunoonya sente. Zaman tebantegeera bulungi kubanze bankubiranga nakigamba n'kiga nti abo bulango bankubira nesibikola. Mpulira. Bwana exhibit mayimu genda yakanesi bako. Mbaga nedda sente. Sibikole sina budde kuba ajja kwera nkubire simu ngambe kola kalango lunakakola osegeera. Katenze mbali napangula kuse. Atenga zali deals ez'amaanyi. Nakatira abaana era bankubidde bangi. Nene mbagamba nti nedda. Obugambo bwo abavubuka abakyali ku TikTok okwemoola. Bave mu bigambo nokwagala mbu bagala kuba baserebu tebina kye bigasa. Kubanga kajaga viki omuyimbi atuka n'alwala. Ne bamusondera. Mbirabye bambi. Ekyo tekitegedde. Ya. Bana bakole bave kweyo mujja kuba serebu, ya kuba sita. Tabina kye bigasa. Ndiwala kuba video nera abantu emitwalo 3 nalabanga fe tukubye miliyoni. Gatiza bana bakuba miliyoni mukaaga zokka miliyoni. Ne which mega which satu. Nego manye which satu kumba bato di blessed. Goso kuba hit ezo. Kiba kizibu. Ngo ina shares mutwalo 13. Ezo zimanyi. Bayingira batya character. Abana simanyi nakumanya ne. Abana bali talented. Twalabako wano omu ku mwana ng'okumuzanyisa sebo. Obo kamanyi. Nkamanyi ka sebo. Akabeera ne Tomudi. Mwekasoosoka n'okawa ku kyokulya. Awo kayingirirawo character. Kakati bano bali batya. Wali keebyo. Wanga ne mugamba ndi kanjatuzanye kino akitegeererawo. Sajja gyali waggulu eyo. Wali. Batugenda mutu watu mufune wansi. Era babana bagezi nnyo. Kandi kati fe kankugambe ekintu kimu. Fe twatereza ensonga. Kati bajjajja balina tukolera bwe twagala. Osegeera. N'omwana jjajja abayagala amufuula ekyo. Osegeera. Wamaani ebyaddala Miki kasi kyali wange. Naye yalabako byalanga video nyawe ba following wanze Miki ya blockinga. Atanza balana nkulu. Ayo tolaba n'omuyimbi oli omukazi yajjeyo munne. Kisi kipya. Bya bulijjo. Kati andi Miki nambanyo n'atya nnyo. Nalowooza kyakano za ndaba videos ezinkwasa obusungu. Ate nokuleta abaana abo yagamba yakola video nagamba zasinga views ku TikTok nane bulutiki. Bichi byotugamba ya bulutiki. Chechi. Bakusasula. Ansinga views kati. Tunula ko butunuzi ku simu yawo. Taluluzaawo. Egora ya ansinga views. Talina views zaina akola video era abantu emitwalo 5. Nze video era bidwa abantu abatono. Bamu jajja takutumye kuwalampa Miki. Agenda kunkola kyo yungwe nawe. Tokuza mpalana. Mpalana yaggwa omusajja yakubulooki. Ndebyo byaggwa. Ate abasajja ate mwewulira.
Kamuchi. Kubaka nedda. Nikitaina galwa naba mukola. Anti kola aba mukola. Egwoli wano oli kuba jajja. Chichi kyalaga anti akoze. Soko kyebuuze kale wabali mukola. Ali mu life janyumirwa ng'omuvubuka. Okuchakala. Bwekibanga kyekyo. Mama ndi ogenda kero ofira ne mukweta ko makago. Gomanye ekikunyumira nga bakujje mu makago. Bam. Tugenda otulambuza enjo.